standing until that moment when his casket. Today we celebrate and we bid farewell to an icon of faith, a man who has walked a glorious journey. Ugendo wekusi ebirungi byakoze twebaze Mukama eyatuwa ekirabo ekyomusasiro n'otuwe kabona eyalondebwa mu bangi era n'aweereza bangi tusobola okutuula. We can take our seats, ladies and gentlemen. Our beloved Monsignor, who made a mark in life, who lived, loved, and laughed. We celebrate every milestone in his life. And at this moment of departure, the reflection comes back to us as you depart. Kansabe kwaya eyongera okutulambika mu nnyimba. Rose Cameron, Seth William, Motemi Colin, Mugabula Rosemary, Namero William, Justin, Margaret Sisse, Natalia Carol, Miranda William, Natalia Agnes, Nakato, Nasiwa Police, Christine Number 1, Nachigana, Margaret, Teddy, Muzengo, David, Margaret, Nachizito, Magero
okuteeka obubonero asibwa mu kubatizibwa kwe batisimo eyo gyabaddemu obulungi emwerekere mu bulamu obw'olubeerera asobola okusinkana Mukama nga atangalijja. Bagenda okusaako omusalaba ate ne tuzuukira wamu naye. Tusaba nti ne Musinga Expedito Magembe azuukire ne Kristu ku omusalaba gwe mu nsi muno agwetissa buzira. Agenda okuteekebwako ekitabo ekitukuvu nga ekitabo ekitukuvu ekyo mwabadde ajja ekigambo kya Katonda kwe yeewulirira ate naffe n'atuleesa. Musinga Expedito Magembe nga bw'ayigiriza okubeera nti ffenna tutuuka mu bwakabaka bwa Katonda naye Mukama amwanirize. Yafuna esakalamento akositoola nga sitoola eno etegeeza obusaaseredoti bwe bw'abadde ng'akuza mu masakalamento ag'enjawulo. Amasakalamento gatuwadde ffenna ng'abantu naye yennyini gafunye gamuyamba okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mu kukozesa sakalamento lya Ukalisitiya abadde akozesa kaliisi. Kaliisi egenda okuteekebwa ku kofini nga omulimu gwe ogw'obusaaseredoti abadde agukola mu kuweereza ebitambiro. Kale nno mu Ukalisitiya eyo entukuvu naye kwabadde asembera bulijjo Omukama oyo gw'abadde afuna amwanirize mu bwakabaka bwe. Yimba okuwanirira kyonkumite okuva buto bwange nyweza kyonkumite okuva buto bwange okulwanirira kyonkumite okuva alina omwenzi buli kantu atukwatula ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atuuse mulamu obutaggwaawo. Sisi
Ngaweereza n'obwesige tukusaba mu Yesu Kristo Mukama waffe abanga n'alamula naawe namuli kumwe mwoyo mutuukirivu katutuule tuli Tusoma mu kitabo ky'amagezi emyoyo gy'abatuukirivu nga ffenna ababatizibwa mu Kristo Yesu twabatizibwa mu kufa kwe ndaba mu batiisimu tuyise obulamu obujja olw'ensuukira ye tutegeere omuntu owaffe omukadde omubiri gw'ekibi gulyoke guzikirizibwe tuleme Basebo abepiskopi omuli ssentebe waffe owepiskopi ba Uganda Bishop Anthony Joseph Anthony Zwa Bishop Jumba owe Masaka Bishop Lawrence Mukasa Bishop Christopher Kakonza ate bw'olaba Bishop ng'ali wano omanya n'essaza lyonna ery'Olugazi luli wano omuli ne Bishop Ssekamaanya Sebo Archbishop Nuncio Augustine Kasujja Sebo Vicars General ne Vicar General omupya Monsignor Rogers Kabuye Mukasa Monsignors abali wano Vicars naddala Vicar for Clergy Father Chikundu baganda bange mwenna basaserdoti banyabo ne basebo bannaddiini ab'ebitiibwa bangi be tuli nabo kati bano ate n'abalala bakyajja omuli Honorable Jachan Omach bakulu baffe ab'ebitiibwa ababadde Emmengo ekitiibwa Ssebwana akiikiridde Katikkiro bamemba ba Parliament nabo bwe bali omuli Honorable Flavia Nabagabe yaniriza mu ngeri y'enjawulo abasirikale ba PAG Civil Rights nengeddeko
Oweekitiibwa Emmanuel Katongole olw'olulabo n'abalala we bali sinabalamuko era ndowooza ffenna tuli President atutumidde amukiikiridde Oweekitiibwa General Katumba Wamala kisabikokolayo banyaba basisita bavrides baniriza era nimbasaasira ate mwebale kufuna maanyi kukola kwaya abantu bakatonda mwenna tuzze okukungubaga n'okuziika omwagalwa waffe mbaniriza nnyo omukolo guno ogw'okusiibula mukadde waffe era mukwano gwaffe Monsignor Expedito Magembe okuweebwako omwagalwa w'abangi tujjukira ate ne twebaza Katonda olw'ebirungi enkuyanja mukadde waffe byamukozesezza mu bulamu naddala okubeera omusaseredooti agasa ayunze bangi ku Kristo naddala musaala abadde omusawo w'emyoyo ate nayakkiriza Kristo amukozesa mu bitone eby'okuyigiriza ate n'ennyimba Monsignor Magembe abadde n'emikwano mingi ddala wano n'ebweru era ffenna abasinga tuzirwa kuba ng'abadde mukwano gwaffe ate naddala mu mwoyo obulamu nneegatteko twebaze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni President waffe abadde mukwano gwe nnyo olw'omukwano gwa era abadde amuyamba mu ngeri z'enjawulo mu kutambuza omulimu gw'ebukalango ate ne mu ngeri endala tasobodde kujja naye nayogeddeko naye ate ye yakubye n'agamba ajja kututumira omuntu ajja okubeera naffe era ajja kuyamba mu ngeri yonna esoboka so musese munnange General Katumba Wamala ebale kujja kukiikirira mukulu nibweweetise twebaza ba sisters aba brides of the Lamb abalabiridde nnyo n'okujjanjaba Monsignor Magembe Katonda mwenna abayambyeko mu byonna naddala mu ssaala aye n'obuyambi obulala bwonna tusaba Omukama abaddizeewo nga tutuuka ku lunaku olw'okumalako omwaka 31 Desemba Monsignor Magembe yankubira n'anzijukiza nti olunaku olwo luba lw'amaanyi ate Ssaabasumba yandibadde abeerayo okusiibula omwaka n'abantu ba Katonda abangi ddala
era buba w'amaanyi ne mutegeeza nti sijja kusobola kukeesa kusooka enkola eyo sigimanyidde ate nga nalina egy'okukolako enkeera ku maliiri naye ne mugamba nja kujja twaniriza omwaka tusiibule omukadde twaniriza omujja era neŋŋenda ensi yali nsi ddala ebukalango ku kiro ekyo naye mu nsinya teyasobola kusoma mmisa naffe nga mugonvu era nze namulabira mu mmotoka nga bateekateeka omutwala mu ddwaliro awo ndowooza we nasembera ddala okwogerako naye nga tutudde mu mmotoka omwo nga mugonvu ddala biseera ebyaddako nga mpulirize nga bantegeeza nti obulwadde bweyongedde bukendeddeko kati alya ku mmere ate kati egaanye njagala okwebaza abayamba ennyo okumutwala e Nairobi bantegeeza nti abasawo akuno bagambye nti bamutwaleko awalala awasingako ate ne bawa amagezi nti egende Nairobi ate nga embeera gye yalimu yali yakutwalibwa mu nnyonyi ate ya ambulance ate n'abasawo baayo nga bawerako abanaamukolako musumba ensawo agitunuulira eye efaananako bwetyo oli yalaba ntandise okutamatama n'agamba ssente bweziri teweeraliikirira bwe binaaba biganye tunaakubuulira ne bafuna ennyonyi emutwa ne bamujjanjaba n'abaagendanga okumulaba nabo ne babasobola okubayamba ekiseera kyatuuka abasawo ne bagamba ab'e Nairobi ab'e Kenya nti kakati bakoze ekisoboka ebisigadde akomewo tebakyayongerako ne bawa amagezi tinaye mukyusize mu ddwaliro okumpi amale okukakkana oluvannyuma nsiibulwe ng'atereddemu akakkanye olwo n'agenda ensambya mu ddwaliro era neebaza nnyo Dr. Andrew Sekitoreko n'abasawo bonna ab'ensambya abaamukolako mu budde obwo santi bwakubamu agende mu nnyumba yaffe wali okumpi ne kalirinaali era ekifo ne kiteekebwateekebwa naye abasawo ne bagamba nti agira abeerawa ngendayo ne mulabako n'antegeera bulungi abasisita abaaliwo ne baŋŋumya nti akutegedde okusinga ffe abalala abali wano nampa n'omukisa oba yawanika emikono ne mbabuuza nti awanise gyaki nti akuwadde omukisa ate naye nemuwa omukisa netusaba essaala amazeeyo akabanga ate oluvannyuma omukama n'amuyita njagala okubeebaza mwenna ate naddala bannyabo abasisita kitegeeza nti Magembe tabadde wa kibiina kimu abadde waffe ffenna ku bimutone ebingi Katonda byewa omusajja ono mwe muli okuyiiya n'okuyimba
ate nga byamagezi. Yayimba muno oluyimba olugamba tuli balamazi ffe batambuzi ku nsi kuno tuyitalo twesunga ffe oba tuluyimbemu mutandike. Titulabanga watokumanya natukulekako kubirungi nategese tunda nategese olwaba bamagala mikwano gyetunda nategese olwaba bamagala mikwano gye. Titulabanga watokumanya natukulekako kubirungi nategese tunda nategese olwaba bamagala mikwano gyetunda nategese olwaba bamagala mikwano gye. Tuli balamazi ffe batambuze mu nsi kuno tuli bayise twesunga tulinda nnyo okutuuka gye tulibeera. Tuyite ebyaffe byalulunno ebingi biribeeri ebyeno biyita ebiggwaawo ebyeri ebyolubeera bulamu bweno bwalulungo obweri obwolubeera. Tetulabanga watokumanya watokulekako ku birungi nategese tunda nategese olwaba bamagala mikwano gyetunda nategese olwaba bamagala mikwano gye. Abali babakwande abali Luno lwe lumu ku nnyimba ezijjudde enjigiriza awamu n'ennono eby'ekereziya olwayizibwa omugenzi. Oluyimba olwo Musinya yaluwandiika ng'amaze okwebuulira ku bbaluwa esooka ya Peetero omutume omutwe ogwokubiri akanyira 11 aye ne Zabbuli ey'ekikumi. Bino byonna ebiwandiiko bitunyonyola bulungi ti ffe ng'Abakristu tuli balamazi wano ku nsi, tuli bagwira abali ku lugendo olugenda ewa Kitaffe Katonda mu ggulu. Eno y'ensonga lwaki Papa Francis yatuwa omulamwa gwa Jubileeyo nti tuli balamazi abajjudde essuubi. Naye yalamazi era naye tumusabire. Monsinya Magembe y'olugendo lwe alumazeeko era emirimu gye giwedde egy'oku nsi. Asigaza kimu ngule ey'okuyisa obulungi. Alwanye masajja embira azimaliriza okukkiriza akukuumye era tukakasa nti omusumba omulungi ajja kumuwa empeera nga bwe tusoma mu bbaluwa ey'okubiri eya Pawulo omutume ng'awandiikira Timoteyo omutwe ogwokuna. Tewali kulonzalonza nti Monsinya Magembe akoze bulungi omulimu gwe ng'omunnaddiini ng'omusaseredooti. Bulijjo abadde abugujja omuliro okuweereza Omukama ate ne bantu banne. Bangi abazze olwaleero abakutteko mu bulamu bwammwe. Era bangi baleese mu kisibo ky'Omukama. Ffe ng'abantu tetulemwa kulumwa era n'okukungubaga olwa mukadde waffe ono atuvuddeko. Okukaaba si kubi
kubanga kulaga nti omuntu waffe tubadde tukyamwagala okumulabako era n'okubeera naye. Ekitugumya ku ludda olulala kyo kituwulidde mu Vvanjiri Kristo ng'agumya Marita nti nze kuzuukira, nze bulamu, anzikiriza ne bw'alifa aliba mulamu, era buli omu omulamu anzikiriza talifa emirembe gyonna. Ebigambo ebyo bikulu nnyo ddala era bitusangulako amaziga gaffe ng'Abakristo. Tubeere mu kukkiriza okwo n'essuubi. Ekigambo kya Katonda ng'omuyimbi wa Zabbuli bw'atugamba mu Zabbuli 119, ekigambo ky'Omukama kitulungamya ffe ng'abantu ba Katonda, ng'Abakristo mu lugendo lwaffe lwe tuliko olugendo ewa Katonda. Ekigambo kya Katonda ne Ukalisitiya ze mpagi okwetooloolera obulamu bwaffe ng'Abakristo. Okubeera mwe n'okubeera abangi okusonyesa ebibi, kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero ekyokukkiriza. Omusaayi bya Kristo, Mwoyo Omutuukirivu atukuŋŋaanya wamu. Ajjewuwo nga bamufaananyi omwana wo mu kufa, omufaananyi ne mu kuzuukira okwennyini. Jjukira ne baganda baffe abeebasinga basuubira okuzuukira. Bakkirize bajje egyo yakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagiira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukulumiza, wamu ne Mariya omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abali okusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Era muyema ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Omukama w'omukisa abakuume. Abatundiza amaaso amakakkamu abasaasire. Akyukire gye muli abawa emirembe. N'omukisa n'omwenza buli kantu, Paati ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakkeko gusigaye nammwe emirembe n'emirembe. Emisewedde mugende emirembe. Haleluya, haleluya.
Oluganda abaagalwa nga tugenda okuziika munnaffe ono twegere Katonda nnyini bulamu bwaffe omubiri gwa muganda waffe guno gwe tugenda okuziika nga tegukyali mukantu aguzuukizanga nga gw'amaanyi ngero gw'abatuukirivu ate omwoyo gwe agugatte mangu ku gw'ababeera abatuukirivu ate ng'amulamula abe wa kisa ng'okufa bwe kuwedde n'ebibi abimwamuleko atabagane ne paatiri ng'omugenera mu abo abanne kabaka ataggwaawo abeere mu ssanyu etaggwaawo ng'ali wamu n'abatuukirivu. Ai Mukama tuwulire, ai Mukama ai Mukama tuwulire, ai Mukama tuwulire. Omuntu alinga omuddo oba ekimuli eky'okuttale. Nkana ebibi ng'ebinkanga n'enswala mu maaso go naye Ai Mukama tuwulire, ai Mukama tuwulire. Ai Mukama Katonda waffe yaniriza omugenzi ono anti wayiwa omusaayi gw'okubeera ye. Ai Mukama tuwulire, ai Mukama tuwulire. Jjukira ai Mukama nti tuli nfuufu, omuntu alinga omuddo oba ekimuli eky'okuttale. Ai Mukama tuwulire, ai Mukama tuwulire. Ai Mukama ebibi byange binkanga n'enswala mu maaso go naye gw'oli wa kisa. Ai Mukama tuwulire, ai Mukama tuwulire. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Amina. Haleluya, amina. Nze nnyini nze ndiraba Katonda omulokozi. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Nze nnyini nze ndimulaba n'amaaso gange, kino kye nsuubira lino ly'essuubi lyange. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Ai Mukama tuwulire, ai Mukama tuwulire.
okulaga mu magombe gwamenya n'ensigi z'ebikomo Ayi Mukama tuwulire Ayi Mukama tuwulire gwe yatuuka ku magombe n'oba w'ekitangala ababaliwo n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire Ayi Mukama tuwulire kimwakire Ayi Mukama n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire Ayi Mukama tuwulire Ayi Mukama tuwulire Ayi Mukama munsi y'amagembe muwe ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire Ayi Mukama tuwulire Ayi Mukama tuwulire Ayi Mukama munsi y'amagembe muwe ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire Ayi Mukama tuwulire Ayi Mukama tuwulire Ayi patiri nyine kusaasira tukwasa muganda waffe Magembe Expedito Musaserdoti tukakasa nti naye alibanga abaala bonna abafiira mu Kristo ku lunaku olw'oluvannyuma naye wakuzikiramu ne Kristo kale nno ggwe ow'ekisa Ayi Mukama uli okwegayirira kwaffe emiryango gy'eggulu giggulwe ayingire naffe baalese eno okkiriza okw'amazima kwe tulimu tukukubagize tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe Ayi paati ataggwaawo tukwebaza ebirungi byonna byawa omuweerezaawo ono ng'akyali ku nsi naffe tugattibwe n'abatuukirivu mu Kristo kwe tunategeera booli ow'ekisa okkiriza okw'amazima okukubagize okutuuka ffenna tulisinkana mu Kristo Amina. Nsaba tutuuleko. Nsaba tugatte engalo zaffe twebaze kitaffe Ssaabasumba Paulo Ssemwogere twebaza kitaffe Ssaabasumba otukulembera mu kitambiro kino nga tusuubula Musinye Expedito Magembe ate n'enjigiriza ennungi ssebo ng'obalinyoolera twebaza n'omubaka wa Paapa Archbishop Augustine Kasujja ssebo webali nnyo webaliddeyo okuba naffe ate ne twebaza ne bakitaffe abasumba bonna ababadde naffe mu kitambiro kino bassebo mwebali nnyo mwebalidda bamusenyas bafaatha mwenna
mwebale ne mwebali eddala okubeerawo nga tusiibula mukadde waffe nammwe mwenna abantu ba Katonda mwebale okujja okwerekera mu Senior Expedit Magembe. Ekitundu ekyo nga bwe tukimaliriza tusigaza ebintu 5 bye tugenda okukola nga ekitundu ekiddako tugenda okuganzika ebimuli bwe kinaaba kimaliriziddwa tujja kufuna obubaka obuweerezeddwa. Obubaka bunaaba bumaliriziddwa tujja kufuna ate okwogera okw'abantu ab'enjawulo ng'ebyo byonna biwedde tunawerekera mukadde waffe gye tugenda okumuwummuza nga ebitundu bino bigenda kulambikibwa abantu bano wamanga omwami Simon Kagwa Enjala ajja tulambika mu kuganzika ebimuli ate Father Nsubuga Henry ne Father Kimbowa Emmanuel Junior batulambike mu kuwa obubaka ate ne speeches zaffe zijja kulambikibwa Chancellor w'essaza lino ekkulu ery'e Kampala. Kansabe MC omwami Kagwa Enjala ajje atulambike. Omukama mulungi obudde bwonna. Baffe Ssaabasumba nange neegatta ku protocol. Father Siraiga ku lwa Bukalando. Ssaabasumba tubadde tuli kumpi okugenda okusembera agambye bw'ati agambye nti wuuno akaliga aka Katonda wuuno ajjawo ebintu by'ensi muyongerezeeko awo. Kakati ekyo kyali kigambo nnyo kya Monsignori naye ate ne wano kijjirawo. Mwesiimye olwaleero abayitiddwa ku mbaga y'esembayo wano ku nsi era ne twebaza okulaba nga Mukama embaga eno etambula bulungi. Sofa embaga nnungi waliwo akiwakanya embaga ki etambula bulungi. Embaga eno okutambula obulungi ekyo kye tukolerera buli omu ku ffe ng'era mu nnyimba ezimu twagala kubeera walungi. Ennyimba ezimu mukadde waffe ze yatuyiiza ng'ayagala kutuula awo waatudde ku mbaga ennungi era ng'ekigambo ekyo kimuliko nnyo ku mimwa. Monsignori atuyise ku mbaga eno olwaleero nga tumuwerekera ate tugyegombe twongere n'okugyegomba obulungi bwayo tubukolerere. Bwe tunaabukolerera atweseeseyo bwesoosi tujja musanga ng'asegese ekifo. Ssebo Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerera atukulembeddemu, Ssaabasumba Nuncio Augustine Kasujja, Bishop Joseph Anthony Ziwa, Bishop Mukasa Kasana Luwero, Bishop Christopher Koza Lugazi, Bishop Silverio Jumbe wa Masaka n'abalala protocol observed. Mwebale nnyo 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 okulaba nga mutulinyidde mu musaayi ku lunaku olufaanana lwe luti. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Ate n'abakulu mwenna okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo mwenna tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Kantwale omukisa guno okwebaza Omukama eyawa mukadde waffe ebitone eby'enjawulo nga bwe babyogedde sijja binyonya nnyo. Twebazeeko Omukama n'obugalo ebitone ebyo eby'enjawulo. Ekimu ku bitone kye kino. Mukadde waffe mu bigambo eby'omwoyo
era mmanyi ekikuleese wano si kuba nti yakuwa ku ssente oba emmere oba kiki naye ndowooza yakukwatako mu mbeera ey'omwoyo kati embeera ey'omwoyo tumwebaza Ssaabasumba yagambye nti omusosolooti agasa tumwebaza mu mbeera eyo okubeera nti akanyomero ako yakakwata nnyo yakanyweza. Waliwo Paapa Innocent III owokusatu yawulirwako olumu ng'ayogera ng'agamba nti omusosolooti ebigere bye biri eno wansi birinnya wano ku ttaka ate omutwe gwo guli eri waggulu gukoona ku ggulu. Kakati ye musosolooti weewaawo ono kakati birabika ebigere bye bya oba bigize kakati omutwe gwe gugenze kakati naye kyenjagala okutuukako kyekiri kyomusosolooti muntu w'amaanyi kati abakristu beŋŋamba musosolooti tasaaga kakati bw'oba omwogerako naddala ng'omwogerako ebitajja weegendereza kubanga ebigere biri eno wansi ate omutwe guli eri ayinza okutwala ebintu byo n'abyanjulayo obubi. Kati weegenderezanga mwabatera okwogerayogera gamba akulira nti otera okwogera naye weegendereze kubanga omutwe guli eri kakati oyo ali awo tomanya byatutte. Ssebo tweyanziza nnyo okuba nti Ssaabasumba waffe Pawulo Ssemwogerere kuba nti wakkiriza omusosolooti ono n'akola omulimu ng'ogwo okulaba ng'atuusa abantu ku ekyo kyalina obbatuusaako ebyamagero ebyekitambiro kya misa n'ebirala nga bwe tuwulidde mu kigambo ekigguddewo. Twebaza nnyo era bakyogedde dda okutuyigiriza ennyimba ez'enjawulo. Mu bwatabo omwo mulimu ennyimba ezisukka mu 10 n'endala nnyingi ze mutamanyi oba oluusi naye nga mu music oba mu kufumba ennyimba twebaza nnyo ekirabo ekyo era tujjalinda kusigala nga tuzikozesa ate muzikozese bulungi nga temuzisobyamu munaazisobyamu munaalaba. Twebaza nnyo 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 omusosolooti ono okutuyigiriza obulamu obw'okulwana mu mwoyo. Olwana abamu mmwe mumanyi okulwana mu mubiri. Ennaku zino abantu balwanyisa ebigambo ku intaneti naye n'omubiri balina amaanyi. Mulimu abalina amaanyi ne wano weebali oli akukwata nakkuba nga tolina ky'omukozi naye ono abadde ayinza kulwana mu mwoyo. Okulwana mu mwoyo olutalo olwo lw'omwoyo tulwana nnyo tulabe nga tuwangula. Kati ate naye tumusabire bwe babeerawo ekikyalemesezza okuyingira eri gye twagala ffenna ayingire nga bw'abadde akkiriza Mukama amuggyeyo byakoze. Tumwebaza ennyo na omwana olituba mulanzi w'oli ali waggulu ddala kubanga oli kulembera mu maaso g'Omukama kumutegekera amakubo ge n'abantu b'obategeeza obulokofu basonyibwe ebibi byabwe. Alleluya, alleluya, alleluya. Olw'okusaasira okunene okwa Katonda waffe alijja waggulu enjuba evaayo n'ejja etulambula amulisa abatudde mu kizikiza n'emusiikiza eky'olumbe alambika ebigere byaffe mu kkubo ery'eddembe. Alleluya, alleluya, kubanga Katonda Muyinza buli kantu yasazeewo okuyita muganda waffe ave mu nsi
omubiri gwe tuguziike mu ttaka mwe yava olw'okuba kristo yazuukira embereberye mu bafu oyo aligira omubiri gwaffe gulina bwe guli n'agufaananya ogwo obw'ekitiibwa muganda waffe ono tumukwasa omukama amutuuse mu ddembe lye omubiri gwe aguzuukize ku lunaku olw'oluvannyuma kitaffe yali mu ggulu erinnya lyo lisiibwe obwakabaka bwo bujje era yakolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu emmere yaffe ya buli lunaku osonyiwe ebibi byaffe nanaffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kemebwa n'ebibi. mirembe mariya ojjuze neema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana w'endaalirwa wa musa Maria omutuukiriza Katonda tusabire ffe abono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyaliwo n'ebigere ne kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amina. Tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kiziba kya Yesu n'oluvannyuma olwo tulizuukira ffe mu kiziba kya Yesu. bannange tusaba tetukasuka bimuli abali wano banaamaliriza nga bavaawo nga n'abalala bakola ki bajja bambi tukasuka ffenna tujja kuziika ekitaffe bwe yazuukiza obuweereza oyo Yesu naffe twesiga era tukakasa fenna bamumanyi ng'ali kizukiza tulizuukira fenna tulizuukira ffe mu kiziba kya Yesu. Tafa humula uwalizukira esene weddewo oluvannyuma twagala okwebaza gwe atambudde naffe ku Bukedde TV olunaku lwonna okuviira ddala gye twatandikidde ku mbaga eno esembayo eya Monsinya Magembe era wano wewali ekiwumulo kye ekyoluberera. Twagala okwebaza mwenna abatambudde naffe abatugoberedde mu nteekateeka yonna.
Christmas.